High Court mu Kampala enywezezza okusalawo kwa kakiiko k'ebyokulonda okwali nti Walukagga yeewandiisa ng'akozesa ebiwandiiko ebyayitako. Tubadde tusuubira decision eno okubeera ku lunaku olw'Emmande, naye ensala engeri gy'ebadde nga egenda kufulumira ku mikutu emigattabantu naddala ku email, ensala we buzibidde tubadde tumaze okugifuna. High Court egamba nti Walukagga we yatuukira okugenda okumunominatinga, empapula ze yakozesa ez'obuyigirize zaali zaayitako. Therefore enywezezza bunyweze ekyo akakiiko k'ebyokulonda kye kaasalawo nti Walukagga yawandiisibwa naye nga talina mpapula zimukkiriza kwewandiisa ze yalina oba aptitude test gye yali yakoze ku IUIU yali yayitako. Nkwaniriza nnyo tuzzeewo mu ngeri ya speed okuwa breaking story eno oba breaking news eno eyakagwawo eraga nti High Court wansi w'omulamuzi Kinobe mu Kampala esazeewo enyweze ebyo akakiiko k'ebyokulonda bye kaasalawo nti Mathias Walukagga muna NUP abadde avuganya ku kifo kya Busiro East yawandiisibwa nga empapula ze zaali zaayitako era yo enywezezza bunyweze ekyo. Walukagga gye buvuddeko yaloopebwa omusajja John Kalimiro nga aloopebwa olw'okuba nti talina mpapula. Akakiiko k'ebyokulonda kaabayita ne katandika okuwuliriza emisango gyonna omulundi gumu. Kaasalawo mu decision eyasooka nti ono talina mpapula zimukkiriza kubeera mbaka wa paalamenti. Era ebimu ku bye kaawa kagamba nti certificate gy'ogye mu kakiiko k'ebyokulonda si qualification era tesobola kuwabulamu qualification etaliiyo, invalid oba eyayitako expired. Kakonkuludinga kagamba nti empapula ze yaleeta okwewandiisa ekipapula kya IUIU ekya aptitude test gye yakola oba mature entry kyali kyayitako era agenda okujja okumunominating agenda kuzomeza 23 October omwaka guno ng'ekipapula kye kyayitako. Kakati High Court gye tubadde tulindirira ewadde ensala yaayo neegamba nti empapula z'ono ze yaleeta zaayitako. Page zibadde mpitirivu mukko sintini page nnyingimu omulamuzi Kinobe za mu ruling eno oba mu nsala eno. Buli omu abadde alindirira okulaba ku omusango guno gugenda kusalibwa gutya era okwemulugunya kwa bano kugenda kuggwa kutya. Kati omulamuzi Kinobe mu nsala ategeezezza Kinobe Simon Peter M. Kinobe mu kusala ategeezezza ngenda kuzomeza 21 lunaku olwaleero December 2025 nga agiwa electronically. Ategeezezza nti empapula z'ono kituufu zaali zaayitako era bamuwandiisa mu bukyamu mu bufunze Walukagga bamukubyemu omusumaali ogusembayo. Bwe tukyogera amangu nti High Court gye yaddukira ekubye omusumaali ogusembayo mu kofini ya Walukagga ey'ebyobufuzi. Bannamateeka be baamukakasa oba bakakasa eggwanga nti ayina backup, ayina defense naddala mu by'obuyigirize kye bamuvunaana. Isi kye yavunaana Walukagga expired document. Kamala okunoonya wana Mathias Walukagga petitioner versus Electoral Commission, Lubowa John Kalimiro respondent before Honorable Justice Simon Peter Kinobe judgment. Judgment mpanvu mukko page ziri 33. Page ziri 33. Naye mu byonna omulamuzi Peter Kinobe, Simon Peter Kinobe mu conclusion alaga nti omusajja Walukagga Mathias empapula ze zaali zaayitako, therefore yali tasaana kuwandiisibwa mu bufunze
High Court enywezezza decision oba ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda eyali nti Mathias Walukagga Mulumba yeewandiisa ng'akozesa empapula ezaayitako. Si birungi eri ekibiina kya NUP kubanga ono candidate gwe badde bafrontinga era abadde kushuwa wini okuwangula. Si birungi eri bannabyabufuzi abawagira NUP n'abamu kubawagira enkyukakyuka kubanga 100% candidate waabwe abeera avaayo. 100% candidate waabwe abeera avaayo. Nasose nendaba decision eno ensala eno ne pages zino nengamba kansoke nindeko netegereza okuverifyinga information ddala kituufu ensala eno evudde mu High Court era lwaki ze lunaku lwa Sunday nga bali batugamba ku lunaku lwa Monday. Buli kimu ne twongera okubeera nga tukyetegereza okusobola okumonitoringa emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ku social media zaazo gipostinze eki era ekituufu kyeki ku bino. Wano NUP esigaza options bbiri. Option yeso in fact esigaza option yemu. Option eri nti either bawagirayo omuntu yenna. Bawagirayo omuntu yenna kubaliyo kubanga Katana yagamba nti they have backup. NRM kanonti tesobola kuwininga position yeyo. Bayina gwe basobola backing ko up. Kati ku options ze bayina okubackinga up kuliko Segona yali waabwe ne batamuwa kadi, kuliko n'omusajja ayitibwa Magora ani gwe basobola okubackinga up. Wano Mathias Walukagga asobola kudda babega waabo n'ekibiina kuba kati decision ena kuba mu kibiina agenda kuwagirani. Mu kusooka Walukagga yakaaba ngagamba nti talina ssente zimuweddeko, talina z'abalooya n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. Era Walukagga n'asaba bannansi okumuyamba kitegeeza nti ekituufu ssente zibadde zimuweddeko. NUP okuva bino byaliwo okujjako okukonda eminga ekibaddewo isi okumugjayo n'ebirala ebadde teyogeranga kwani kwegenda backinga kubanga ebadde kyalina option ya court. High Court bino webikoma tebyeyongerayo. Wano ensonga za muganda wange Walukagga ekituufu nze ng'omuntu mbadde muwagizi wa Walukagga side eyo. Wano ensonga za Mathias Walukagga wezikoma tezeeyongerayo era either y'okufuna gwawagira yenna oba okukiviiramu ddala obuviizi kubanga amawulire gano we gajjidde nga buli omu ali mu kulindirira kubanga bwe bamala okufuna kino nga kimaze okufunibwa ekiddako either babakingani ku position eno oba bagireka bulesi nebeera protestive vote mu nkola eyo kugamba nti tuna gwe tugenda kuwagira olw'obutali bwenkanya obutukoleddwako mu kakiiko k'ebyokulonda nga bajjayo omuntu waffe gwe twali tutaddeyo ate ne kkooti yennyini nemujjayo. Nalaba munnamateeka ayitibwa bamuyita Malema Birizi ng'agamba nti Walukagga ku lunaku olw'Emmande kkooti egenda kubamu omusumaali ogusembayo, nti ku Mmande egenda kubamu omusumaali ogusembayo. Ye ng'agamba nti tewali ground zonna ono wasobola kuyita. Ekyokuba expired kyokka kimujjako nti ng'agamba nti talina qualification yonna emikutu gyonna gitandise okubeera nga okay. Talina wonna wasobola kuyita ku nsonga eno. Ensonga eno ekisooka ebadde ku mimwa gy'abantu bangi abamu okulumwa eri Walukagga ku nsonga zino ez'okumugjayo mbu talina mpapula n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, abalala okugamba nti waba talina mpapula addeyo asome. Bannamateeka abasinga ne Munyagwa Mubaraka yennyini amagezi ge yasooka okuwa Walukagga nga bino byakabeerawo gaali nti Walukagga
tasaana kujulira. Amagezi ge yasooka okuwa Walukagga gaali nti Walukagga tasaana kujulira. Nti singa yali yasabumitinga empapula ezisingako aptitude test gye yakola kyandibadde kisobola okumuyamba. Naye since nti teyasobola kusabumitinga mpapula ezo kiba tekisobola kumutaasa. So kati kansooke netegereze wano ku mikutu gy'amawulire naddala gye Uganda giwandiise gitya ku nsonga eno. Nsooke ku Daily Monitor ku mukutu gwayo gwa Facebook egambye the High Court in Kampala has upheld a decision by Electoral Commission to disqualify Mathias Walukagga from Busiro East MP race. Nti enywezezza okusalawo kwa kakiiko k'ebyokulonda okujja Mathias Walukagga mu race ya Busiro East. Si byangu kyekisooka. Era gana amawulire si malungi era ekibiina kya NUP. Isi yo yagoba Walukagga ku ground ya expiry nti aptitude test gye wakola ku IUIU n'ogiyita n'ebitundu 5 ku buli 100 yayitako. Ground ya isi yali expiry nti test yenu yayitako era certificate gye bakuwa yayitako. Walukagga ground gy'abadde nayo ya certificate ya National Council for Higher Education. Nti National Council for Higher Education yankakasa nekkiriza banominating era ng'egamba olupapula luno test gye nakola eri equivalent to senior ey'omukaaga ne certificate n'agiraga ng'agamba nti certificate yeeyo. Kakati response kubanga eno ekyali breaking story teneba kujja ey'ekibiina kya NUP eya Mathias Walukagga yennyini eyatugenda kuwagira ani because balina okufuna ani gwe basobola okuwagira by all means. Balina okufuna ani gwe bagenda okuwagira oba okukireka obulesi kubanga okusomozebwa okuliwo. Busiro East yemu ku constituencies president wa NUP zagenda okusembayo nazo bw'anaaba nga ali mu kunoonya akalulu k'obwa president. Kakati mu mbeera bwetyo era Busiro East candidate waabwe Walukagga gye bamugiddeyo tayina option ndala yonna kugenda mu kooti yonna ndala. Option ye gy'ayina eriemu yabaddeemu yakujulira mu High Court okusinziira ku decision ya EC gye yakola either okugisazaamu oba okuginyweza. Kati High Court Simon Peter Kinowe omulamuzi anywezezza decision ya EC nti ono yanominatingwa mu bukyamu era teyalina mpapula zikkirizibwa kubeera ng'akola ki nga nominatinga ono. Bade nja kugamba nti tewali kujulira ku musango guno. Bikoma wano. Bwe bikoma wano tewabayo nomination empya. Kitegeeza nti tugenda ne ba candidate abalala baana babasigadde mu luwokaano. NUP okubeera mu kalulu kano erina kufuna gwe backinga. Netaba waayo. Naye obuzibu obukirimu nti NUP yennyini yagamba nti aba independent bonna sibaayo. Era candidate waayo alina kuba wa kibiina kya NUP kyokka. Anaasobola okubackinga Magoola. Nga Magoola wa independent ali ku ntebe. Sseggona nga wasaawa nga naye wa independent ate nga wagamba nti aba independent bonna sibaffe. Era tetukolagana nabo. Era beesimbawo ku lwabwe. Walukagga we yali asabumitinga empapula mu EC ng'ennaku z'omwezi 23 October yasabumitinga aptitude test gye yakolera IUIU n'agiyita n'ebitundu 5 ku buli 100. Teyasabumitinga provisional results eza course gy'ali mu kukola
St Lawrence nga bwagamba tane ne kimu kye submitting kati backup ye tebadde okujjako abadde yekwa ali ku kipapula kino kati isibo yali musikayo nga bamugambe mu kusooka nti ya musikayo ku ground za expiry nti olupapula luno lwaggwako bo bwe bali banyonyola bannansi naddala Lubongo ya ne banne nga bali ku kitebe kya NUP mu press conference eyo nawe gye walaba obulungi bagamba nti ekipapula nyonyo kigamba kiggwako banyolo emyaka 2 singa to enrollinga singa teweeyongerayo na misomo bw'oyongerayo na misomo kisigala kiri valid Walukagga nga bagamba nti yeeyongerayo n'emisomo naye kiri mu kusoomozebwa mu bino kiye kino nti Mathias Mulumba Walukagga bwe yeeyongerayo n'emisomo isi yagamba nti wadde guli bwe gutyo okwogera kuli nti singa teweeyongerayo na musomo kwa ayu wabula ali mu control y'ekipapula kino kubanga ekipapula kino kikolebwa ku universities ezakkirizibwa on behalf of National Council for Higher Education. Nti National Council for Higher Education yo egamba nti kiggwako oluvannyuma lw'emyaka 2 nti era agenda okujja okunominatinga mu Gwekumi-23 nga kyaggwako mu June. Decision ya EC yali awo nti olupapula luno lwali lwayitako kati omulamuzi Simon Peter Kinobe yanywezezza decision ya EC gye yaliko agamba nti tosobola kunominatingibwa ku lupapula lwayitako therefore tosaana kudda ku ballot paper kakati okusoomozebwa kuli eri ekibiina kya NUP bino bigenze okujja nga waliwo ne candidate wa NUP esemba bule kubaka wa parliament avuddemu leero ng'agamba nti talinawo ssente zinoonya kalulu n'amaliriza ye ng'akitadde nga mu bufunze akivuddemu kati oyo akivuddemu Walukagga naye yakivuddemu mu mbeera ya bitabo talina mpapula n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ne bamukuba ne bamufulumya wano nkugambye NUP ena either kufuna gwe wagirayo oba kukireka negamba bannabusiru mumanyi musalewo byammwe kakati bino nga bikyali awo tulinawo n'envuumo ezamulya nnyama ezannabbosa ku nsonga z'empapula ekibiina tekyakola due diligence emala eri ba candidate okulaba nti candidate ayina ebisanyizo ebimukkiriza okwesimbawo siniya ya mukaaga n'obanga ogimaliriza obanga olina equivalent ekyenkanankana siniya y'omukaaga ng'okimaliriza bannamateeka abamu mu kusooka nga we nkugambye wali nti Walukagga amagezi bamale mabirizi bamunyagwa mu Baraka n'abalala abagamba ne munnamateeka ono mbaka wa Kampala Central Muhammad Nseko ng'agamba nti Walukagga togenda mu byapiru mu kooti tulina kyogenda kufunayo n'amaliriza ng'agenze kubanga background yaabwe yali nti ekituufu empapula taziina kyayina si qualification kyayina teyakimaliriza nti yali kyali kimuyamba kugenda kusoma nti singa yalina diploma oba ku certificate bwe nga abugase kyandibadde kisobola okumutaasaako ekintu olwaleero ekiganye Mathias Walukagga amaziga go yagakaaba mu kusooka ng'agamba ekisooka ssente taziina ziweddewo ekyokubiri yeetaaga ssente z'abalooya kubanga bannamateeka ng'oggyeko okuba embeera gy'olimu enzibu bo baba beetaaga ssente okufayiringa omusango n'okugoba ku musango gwo okukuwolereza n'ebirala nebadde open case era ne bagiggala ne bagishatalinga omulundi gumu open and shutter case ne bagimaliriza kati tugenda kulinda ne decision eva era mu high court ewa Kinobe wennyini ku nsonga za Bwowe ne za Joel Ssenyonyi kubanga nabo babagamba lunaku lwa Mande baliyo nga 18 ku bino ono bye yagamba gwe agude gye wasaba teriyo n'ebirala ebigwa mu kkowe eriyo ekituufu nga bwe nkugambye mu kutandika nti amawulire si malungi aga Mathias Walukagga kooti enywezezza kya EC era nemaliriza nga emusiseeyo ng'egamba nti empapula ze yaleeta zaali expire era tezikkirizibwa kunominatingirako omuntu mu mateeka g'e Uganda
ebiwandiiko byonna oli byafunye certificate diploma senior eyokuna P7 senior eyomukaga n'ebirala tebiyitako. Kati kitegeeza nti tewali kiwandiiko kiyitako nga kituufu. Tiwabeerayo expired document. Eyasoma mu J9 n'afuna degree n'olwaliro ekyakola. Etambula mpaka gwe bw'ova mu bulamu bw'ensi n'ogirekawo. Kati ono ya submittinga aptitude test gye yakola certificate gye bamwa ku IU Islamic University in Uganda. Mu mbeera eno nkugambye tetuna bakufuna response ya kibiina kya NUP n'eyawalukagga ng'omuntu kubanga decision eno yakafuluma. Decision yafulumye ku era babagamba ensala egenda kubeera ku mailo era ibadde ku mailo. Si byangu enkubuulira kubanga omusajja abadde 70% mu parliament 30% wabweru nti bwagenda mu kalulu kituufu abadde asobola okukawangula. Kati okusomozebwa okulala tewali muzannyo mulala, teri munnamateeka agenda mulimbalima nti agenda kuwapiiringa emisango nga gino nayogerako ne bannamateeka nga bangamba giina kukoma wano tegyeyongerayo. Giina kukoma wano tegyeyongerayo. Okunyweza kwa decision ya EC eri Mathias kutegeeza ki? Ekisooka tufunye ensala ya kyonna nti aptitude test oba mature entry examination gyokoze wadde ogiyise teyenkanakana senior ya mukaaga. Ekisooka kye tufunye. Ekyokubiri nti teri document ya byabuyigirize eggwako. Kitegeeza nti yali document ya buyigirize eno yalinga test ekutwala okukola degree oba diploma. The ground of expiry kyokka kitegeeza bingi kubanga waneeno n'ono naye yeesibye ku expiry yaga tewali document eggwako ey'obuyigirize. Therefore wali toyina bisaanyizo byogerwa mu ssemateeka mu kawairo bwe kati ne bwe kati okwesimbawo ku bubaka bwa parliament. Era nkugjeeyo nze ng'omulamuzi. Tugenda kutandikira olunaku olw'enkya, tugenda leeta ba analyst ab'enjawulo bongere okwanalayizinga ensonga enaakuume awangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.